Waka bwa Buganda tuli mu programu zukka n'ensonga era nga buterevu ndi ambassador waswa Birigwa ono nga ye ssentebe w'ekibiina kya FDC tugenza okuwumulamu nga tubuulira eyajja okukola press conference ku headquarters z'ekibiina kyalimu nga chairman ng'ate atandise okubeera muwambe mu kibiina kye oba ku headquarters ze tandikirawo kakati nenda abaana abo nga bali bawerako mu secretariat waweru yes abalinzi bali bakanyama yes kasho oba kubanga nazalibwa katwe nengina nembalumba nembagamba nembabuuza nti kakati muze kuba ssentebe w'ekibiina muzeeyi wammwe nedda muzeeyi nedda nebatumanyiga bali abantu nedda toli agenda kukwatako muzeeyi toli agenda kugira ki manyi baliko kuganga boogere oluyaye lwabwe bentegeera obulungi nebagamba ni muzeeyi tuweeyo amazzi nekwata emitwalo 2 nebagamba mugule amazzi olaba nga nekyenoonya mmanyi bajja ganywa amazzi bajja gula birala banaafuna biri ebirala sina kijja kutuuka beebake kuba akasana kaali kakasa anyway kati nseka naye oli byabadisitegeera yes kati nenzirayo ani wamulyati nendabira ddala nti kati netandika okulaba nga waliwo mukabuvubuka kabeera bakayita kamusisi musisi ekalabikanga ke kali coordinatinga kalina kwogera nakiseera era nekajanga nti museegeto tuulemu chairman gyogenda tuuleeri nenga nti nedda sijja kutuula njala nze kufuluma olaba kati ekyo nekigenda mu maaso nenga nti kaakati nno kiteeka okusalawo ekyokukola kubanga tebikyagira ki olwo nno olwokuba kamera zandiko awo wonna wabweru abali baze kaakati ngenda okulaba nga bano abaana babayita nenga nti wano ebinaava mu lukiiko oda gye bagenda okubawa tejja kuba nnungi kaakano ng'olwo bamaze okufulumamu bakubye ab'amawulire yes abali bakukwata yes kaakati nenga nti kati bino gye bigenda si walungi kati neefuulanga akola exercise ne stretchinga nga waliwo kyennoonya yes mu mwaka 2016 ekifo ekyo baatulumba Felix Kaweesa omugenzi polisi netulumba netuwamba nga mujjukira nga ndi ne Mugiza Muntu Besigye wekitiibwa Ssebugwawo anyway kaakati nze buli bwe ŋŋenda nteeka okumanya nti bwe babeerawo akabi mpitawa okufuluma buli bwe ŋŋenda kyensooka olwakiri kyojjukira kaakati nga nze mmanyi nti wabeerawo akabi waliwo awampimpi wosobola okubukira naye kaakati oba obumpi bwange nze nafuuka mumpi kuba kati ate we nalaba ekintu nga tikirabika waggulu nnyo okusinga we nakirabira kati nenoonya kyenkola ng'ate ngezaako okulaba nti abaana tebandaba nenfuna entebe nengitwala nengezaako okufuluma kaakati awo ate bano ab'amawulire n'abavubuka abali ebweru baleekaana bagamba nga kigenda mu maaso kati mbagamba byannema neŋŋamba nti munfunire eddaala kati nenziza mba naakateekayo akatebe kani abavubuka babiri ne bajja nebagamba nti gamba abantu bave wano nga ti bantu bange bangeri ki abantu bo nga nze sina bantu nange nenzirayo waggulu kaakati waliwo abavubuka abalala bataali batudde mu koona waliwo omuvubuka wange awo gwe musijja kumwogera nga mugamba nti kaakati nti gezaako ogenda ogyewo abavubuka abo obaga nti ogenda kubawa ssente obatwala eri timujemba bawe ssente omwana n'abatwala eri simanyi oba bamugira n'abatwala yabatwala naye kakati ne bano abaana nga bafunye eddaala simanyi oba baalifuna batya amangu wali omaze obbagamba luli waliwo abazimba ebizimbe zimba nebaleeta eddaala ebalizaki kaakati awo mwandabira eddaala liziri
kati mwanda banga nziruka nofutuka ovuddeyo okomyewo mu mbeera nga bwe yali atulaba ajjukira nti wabaddeyo enteekateeka yali egambibwa nti yakulonda mu FDC abalala bakyagamba nti wakyaliwo kati engeri y'okwawukana okw'ebiwayi abamu abasomye ku politics bagamba nti internal politics ono bwati asobola okunyweza ekibiina asobola n'okuyuzayuza ekibiina gwe nga ssentebe w'ekibiina